lwe twakoma okwatagana nga nsasa genjerere yali nsasa gge naye kakati tu reviewing mbye nayogera byali bikyamu byewayogera tuyinza okuwelcominga criticism nga bwe sagala kudda kugamba nti oba ABCDE oba ki naye tuyiga okuwelcominga criticism because esobola okutuyamba okugetinga bete ekirala tuyiga okwebuuza omanyi tuveemu eri culture egamba nti oyo Faruku bakajja kati agamba kyoyo kitegeera ennaku zino knowledge ali ku simu wano nze nsobola okulaba ekintu gwe nga tonnakiraba nze nsobola okumiitinga abantu gwe nga tonnaba miitinga nga wansookamu naye ate nenkusooka mu kowa business eri munda okiraba eri global so bwe manze nenkugamba nti omanyi muganda wange tupreparinge bwe tuti ABCDE tumuvinge bwe tuti oba wali badde omuvinga bwoti then kiwelcoming ekirala nze sikiriza mba artist kutugamba nti nze bwe mba nina idea nze nino gimutwalira I'm a music executive, but before nga sinatuka kubeera music executive, nze nali munnamawulire. So kyenzija nenjogera ku TV, nkyogera ku lw'obulungi bwaffe ffenna nga industry. Naye oba olina ggwe kyoyagala ng'omuntu. Jangu ombuuze direct. Tonsuubira tongamba mbu simanyi lwaki wabitute n'obyogera ewa Faruku. Nze ndi munnamawulire. Era wagenda okummanya nga ndi munnamawulire. Bino byenkola kati. Bwenzija nenjogera nenkozesa nga example man kikoze just for the beauty of the industry buli omu abeko kya peaking. Okay, so tuli ne James Propa chali wange kuva wali ku Spotify ava ku Spotify tunyumye wano mbanze nganze kati oligwe wano ndinze kati birowoozo byo of course byembanjize eri byotuleetera byenzija nensharingako n'abantu bange. Okay, so kati tunyumye ku music industry after elections. Omanyi bw'oba totegedde wajova tosobola kutegeera wajolaga. Kiki tuzimbye? Tulinawo structures ze tuzimbye. Tulinawo amateeka ge tuyisizza agakwanagana ku ndongo. Because an engagement okwongeramu amaanyi n'okugendewa president ne billion simanyi 5 billion 10 billion meka tebitandise leero mu kana akalubu. Byatandika mu kali akalulu akaaso. Bobi Wine bwe yayingira politics artists ne bafuna gap okwongera okugaziya demands zaabwe eri president n'eri state n'eri government. So between 2021 ne 2026 we tulina okusooka okutuna ne twebuuza mwegye emyaka 5 what have we achieved? There are 3 things nze bye ndowooza bwe tulina okufokasingako. Amateeka tulina okufokasinga ku systems oba structures tulina n'okwogera ku enforcement mitunga copyright n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nze bwe ndi viewingamuko ndowooza nti tubadde mu mbeera industry tetulina kye tugigasseeko emyaka gino 5 egiyise basi. Lwaki? Nenga jibadde ate n'abakulembeze. Anti tubadde ne leadership gye walirowoozezza nti nno twali badde tukola ki? Tufunamu. Okiraba. Naye industry twagiza nnyo mu patronage nti ey'okuba nti bw'ogenda ku state osaba sente. Sente zibeeko kye zikkolera ggwe ng'omuntu oba ne bakyaliibo like a group. Naye tetulowooza nko systems zisobola kubeezaawo industry. Abaana baffe gye bagenda okusanga abantu bano bonna kye beerabira kiri kimu nti ewuwo bw'obanga omwana wo akuzaakulaba oli muyimbi there is a 50% chance nti naye industry gyagenda okukola ki okubeeramu. Yessaako be bantu baamanyi okiraba be bajja ewaka bye bimwetoolodde okiraba. So akati bwe tuba tetutereezezza kati abaana baffe nabo bagenda kubeera mu mbeera eno ey'okubonaaboneramu eno industry etalina structures etalina mateeka eta protecting a copyright. Ku ffenna tewali ayina guarantee ya bulamu. You can be very rich but abamu bali worth ndowooza kati $1 million nga 5 mu kusabiriza kuno kwe babaddemu.
bamubaleka bali worth $1 million nga ziizo kale. Okiraba. But if you're worth $2 million katugeze, n'ovaawo leero, sente ezo tezigenda kweyongerako. Wabula nga bw'obimanyi ebya Uganda bagenda kubibba babbe ebintu byo biki kati abaana bo basigaze ekintu eki music gwe wayimba. Okiraba. Kati music gwe wayimba wabanga talina copyright and protecting nga tosobodde kugirwanirira ng'okyasobola okulaba president ng'okyasobola n'omudimandinga. Then abaana bo ogenda kubeera obalekedde ki? Tewali. Mu myaka 5 tulemeddwa okuyisa etteeka erya copyright. Mu myaka 5 siraba nko structure ya UPRS n'emu. Simanyi oba gwe wamwe bajja ne babasaba ku ssente. Nedda. Okiraba. Teriyo. Mu myaka 5 tetuyinaawo major label eguddewo mu Uganda. Mu myaka 5 egiwedde? Mu myaka 5 egiwedde. Tuyina indie labels ezikoze extension nga zina offices e Nairobi. Nga bafunayo ko wano omuntu abeerewo. Nga wana RPM. Ne bafuna Peter ne bamuleeta n'akola ki? Abeere wano e Uganda nga coordinating ebintu byabwe. But that is not business. Kitegeera. Business yali badde nti tulina structures eziyamba abantu abo okujja. Mu myaka 5 tetulina kye tukoze. Nzige mazima amatu. Atenga tubadde n'obukulembeze. Tubadde tukyayina ne demanding power okuvewo state. Okugiraga nti ssebo. Fena fo ino tukolera kino naye twadda mu kusabiriza. Kusabiriza tusabiriza. Naye njagala ku bonna abadde bagenda ku state abadde basinga okwogera nti bakulembera industry bakola ki. Mu bonna bw'otunula just omwaka guno oguwedde 2025. Tekuli ali mu top 5. Top 5 mean what? Musically? Yes. Musically. Tewali ali mu top 5. Mu myaka 5 egiwedde. Mu mwaka guno saagala kutunulira 5 because nyinza okubanga data mu mixinga naye tutunulire just guno 2025. Bonna bagenze wamwe mu abayimbi 5 top abasinze okukola obulungi abasinziza views abakoze concerts eziserinze out abakoze kuba music tufunamu mu online concerts abafunye endorsements. Yes. Bonna abafunye billion ne billion tekuli ali mu top 5. Then what is the purpose of that money? But promoter abagenze ne bafuna sente. Ku bonna tekuli ategese kivulu kiri mu makulu. Bonna abajeyo sente wa M7. Bas. Tekuli akoze eki. So problem si ya kubeera mbu abayimbi tebalina sente bawe sente kola ki. No. Ate ekirala abazifuna be ba top ate abayina ennyo. Chaliwo weka mwocha. Asula mu single room gyasasula emitwalo 3. Ng'agezaako okuyimba ayiriba sente za studio. Yetafuna ku sente ezo. True. Okiraba? Yeah. Kakati equity, not even equality, equity, because you equitably share resources according nti abe Karamoja betaaga bwekiti abe Masaka betaaga bwekiti depending audience. Kakati yes bana banene basobola okufuna ezisinga ku bali. Na yeno wansi mu grassroots kifaanana kiti ani gwe tuyinza okujjayo ne tugamba nti bani abaze guno omwaka abayimbi nti ava piece oyo sente ezimulese zava ku federation. Njagala nze just mumpeeyo omuyimbi omubwati nga tugamba nti sente ezimulese zava wa Kenzo oba zava wa Bebekulu oba zava wa Ragadi. Actually kati awo nkwadde na myaka 5. Myaka 5? Kyomuyimbi ogwo mulaba ku scene. Sente ezimulese zava wa Salim zava ku federation. Oba zava ku federation. Tekiriwo. Taliwo ajje. Simumanyi nze nti simumanyi nange. Okiraba so industry tugiretinze down. Ate nga guno omukisa gwe tuyina ffe abaliwo leero. Tuukirira senkulu. Nga tumulina access. Wali ogenzeko abahamani basudde ebubondo. Manyi. Mukyalo. Enyuma bano basudde gye yaleka yali nnungi. Simanyi kati baleka bagitereza mwali omusajja abeereyo mu America. Yasini nze yagulimu omulimu. Kakati enyumba eyo before nga temunaba kugikolako. Yali in shambles. Yes. Yali nga amadirisa gonna ngeringa kifulukwa. Okiraba? But this was a superstar. True. Eyayina sente mu 1996 oba 7 we yafiira.
Okiraba? So bino byonna ebitwewaza leero nti go ina sente nyingi nnyo toyina gw'ogamba kye tusinza okukola abo abayimbi bonna bali mu leadership omanyi kye basinza okukola tebakivinze buli omu ku baasibisizzaayo omuntu kusibya abantu because they have so much ekyo bakikoze bangi babasibye so nze ndowooza nti industry tugireetinze down and yes ekula because economy erina okukula but rate kwekulira nze ndowooza siku yalibadde ekulira tetulina tteeka lyetuyisizza in the last 5 years and by the look of things nze ngaabirabira ewala kuba sibimanyi bulungi sibimanyi ebintu bya government simanyi na nze ngenda wali mu kabox kulonda bulungi naye on the look of things ne bwolaba abakulembeze boogera naki I don't think that kusaawa eno omuyimbi akyalina value addition gyakola ki gyagatta ku state sekitegeeza demanding power egenda kukola ki ekkirira kukendeera kati bwe tuba tetuyisizza tteeka nga tukyalina demanding power bwe tuba tetutaddewo structures nga tukyalina demanding power bwe tuba tusobodde kwenforcinga ebitono nga tukyalina demanding power then tugenda kubikola ddi ate jjukira proper nti ne mu parliament abayimbi gye babadde bagenda abasinga babajjeeyo eyabadde akulembeddemu copyright kiyaga ali ku ttaka manager abadde yasobola okwogera ku side y'aba manager ali ku ttaka okiraba so lutaye yandigize omuyimbi eyali baddewo n'agamba nti bannaye ali wabweru naye ali bweru kitulaga wakati kwiga abatulaze nti batwetaagira ddala kati omulimu gwawedde kakati wano we tutuuse tukyasobola okubuildinga case edemandinga obeeraga sina kudemandinga we don't need favors we simply need structures we simply need an industry njagala nnyo abasajja abo abakulembeze baffe mwami Musuuza ne mwami Ssali njagala mwami Musuuza ajjukire omwaka 2007 bwe yali ayiribamu okufuna sente za studio ebiseera ebyo nno studio eyinza okuba yali ya mitwalo nga 10 leero ya 5 oba oyagala genda waati niye mu kitundu so kati naye ajjukire haso gye yayitamu okukimeekinga leero nti tutandike okulowooza nnyo ku muntu omulala before nga tetuneerowoozaako tutwalire state ebirowoozo ebizimba industry muwalawo biyata gyagenda okuyimbiramu muwalawo amalu gyagenda okuyimbiramu muwala wange mayira mwagenda okuyimbira shoni mwe bagenda okubeera nga bakola okiraba tutekewo structure esobola okusupportinga abaana abo abagenda okujjenja n'abaliwo leero bwekiri okiraba but we have got 10 billion kati mpulira abapromota bafunye billion 10 promota bafunye endala bwempulira ya rabbi naziwulidde bwempulira so ulira abayimbi bafuna simanyi 5 simanyi ate bali banja kati waliwo billion simanyi is it 62 billion eza art sector eza art sector mu budget simanyi wa budget yoba biki but all that money zigenda kukola ki simanyi goyinza okuba otambula okunsingako Uganda eno njagala tukube toche emabega omwaka oguwedde federation yakolayo master classes meka okusomesa abayimbi financial literacy okubasomesa ku production okubasomesa ku different parts of music because fetulowooza nti music kasita oyimba oluyimba n'oluteeka ku YouTube ng'olwomaze okiraba but that is just one side of the story waliwo sente nyingi ezisigala ku mmeeza eza publishing waliwo sente nyingi eza synchronization okiraba nti synchronization okuteeka oluyimba lwo mu firimu balina okusasula ate nga basasula bulungi federation mulimu gwayo anti because ye federation ye federating abayimbi ye yali badde teekamu effort okukola ki okulaba nti bafuna abasomesa okuva mu nsi ez'enjawulo okulaba nti zisobola okubeera online but I don't think that anything has happened in that perspective ya education kyokka nga ate emu ku pillars National Culture Forum zejjirako ssente kubeera nti egenda ku empoweringa talent across the country. That is Ragadi. Yes, Ragadi. Zanti bonna bebamu. Culture Forum. Bonna bebamu. Oba Culture Forum, oba UPRS, oba buli ali mu kifo kya leadership nga inacha nga akulembera ba artists oba akulembera ba creatives. Tumu holding accountable equally. Okiraba. Nti lero
bwe tubanga tetusobodde kukwata abayimbi kubasomesa ebintu ebiri basic ennyo just omuntu ategeere music we ayiko rights ki music we asobola atya okumusindika n'atuuka mu Disney ne bamuteeka mu firimu asobola atya okumusindika n'atuuka e Hollywood ne bamuteeka mu firimu like if we don't think about those things then kikye tuliko so nze mukuba tochi ndabanga industry tugiretinze down industry twagikwata ne tugitunda atenga omukisa tubadde nagwo industry tetufubye kujongerako wabula twakikozesanga omukisa okulaba ntusobola okusikayo akasente just buli omu yekkuse but all in all nze I'm happy because nkugambye oli stinga abayimbi batano balinga bagamba oba bali busy mu mirimu egyo gye bakola yensonga lwaki badde tebayimba ni abayimbi batano ava PC Daxi Vibes era ija kitaka ni awo mulala Joshua Baraka oba tuyinza nagattaka wani awo mulala ne Tracy Melon kubona tekuli ayina sente zivudde mu federation oba zivudde mu government okiraba so yes kubonabo so me I'm of the view nti we need to rethink tulina okuddamu tutuule rethinking strategy yaffe jukira ate ne government egenda kubeera nkambwe mu season eno gye tugandamu kusinzira nze ku byendaba ku TikTok naddala genda kubeera nkambwe mu so tulina okuyiiya okulaba nga tuteekawo structure tuzimbe capitalism wa industry because music industry teyina kubeera oligopolistic teyina kubeera nti mulimba players nga babiri basatu nga beba controlling ira bukyomu erina okubeera open tigo ojja n'amagezi go toyina ssente osobola okuyiiya n'oyitawo n'okola ki n'okikuba naye leero nze okusinziira ku kyendaba ndabanga waliwo abagezaako okuzimba oligopole wabeere nga tulina MTN na Airtel zokka mu music industry kitegeera nti oyinayo labels bbiri sijja kwagala kumenya mannya ba business tutambulirawo okitegeera tubeere nga tutambulirawo bebafuga buli kimu beba controlling buli kimu kakati nze ndowooza tulina okurethinking engeri gye tusobola okuleeta abaana abato abalala bafune chance nabo esobola oba engeri politics gye yasensera music industry nakyo kireetera ba artists okusidelininga ne government newabulawo akube egundi n'agamba nti kino kyetwetaaga mu gundi nga politics ona yavuga ennyo okusinza mumwanyi teri politics mumwanyi gyali politics bw'ogenda okugula sukaali ku dduuka taliiko musolo yeguli so everywhere every day we live with politics ate awo bennyini be batugamba mbu me am not political you cannot be toyinza kubeera nga toli political bw'obanga oyina ndagamuntu national ID ya Uganda obeera oli political already oba gwogenda mu kaboxi n'otiikinga oba voter kati bino byonna bye tuwogerako nze nakulaze nti twetaaga areas nga 3 area esooka y'amateeka bagakolerawa mu politics structures fena tusobola kuzeezimbira era yonsonga lwaki tezimbiddwa ministry yeyina okuteekawo embeera egamba nti omuntu awandiisa music company these are the benefits zoyina bannaye mujje muwandiise labels zammwe mukole biki kati emabegakaawo URSB yaggyeko ssente oba yakendeezeza oba yaggyeko ssente abantu ze basasula nga bagenda okuregisteringa works zaabwe nga bagenda okuwandiisa ennyimba na biki because tewabaddeyo compliance abantu tebawandiisa nnyimba zaabwe kati newavinga ki ssente ezo naye okuwavinga ssente ng'omuntu tamanyi lwaki alina okuwandiisa oluyimba ng'era bw'aba taluwandiisiza era aluteeka ku YouTube ne lukola ki ne lumukolera ssente ze okiraba then kati obeera ogenda kunkakasa otya nti omuntu oyo agenda kujja wandiise copyright nze ndowooza kyalibadde kitandikiro because buli muntu ayimba omwana ne waba yatandise jjo bw'olaba video ekubaako something ganga those are labels naye engeri gye tusobola okuzempoweringa buli omu ajja yeewandiise because buli wewandiisa you open for business teziri registered okitegeera batist abamu amannya gaabwe gennyini tegeri registered so why don't we encourage okuwandiisa businesses zaffe why don't we encourage abantu okusooka okutegeera n'okubasomesa okutegeera music osobola otya okumukolamu ssente ogwo omulimu gwani omulimu ogwo gulina kubeera gwa kati
omanyi federation mma mwekozeemu omulimu nimugala tukwataga ne banaye tulina ebizibu tulabe engeri gye tukola ki gye tusobola okwebbululayo gye tuli so nze nalirowoozezza nti abo bennyini abagamba nti be ba leaders bekyalitandikiddeko because government yes etegeera music naye mutegerera from far goyinza okujja n'ogera no benchmarking n'ogamba mu America bakola batya zi BMI biki bakola batya n'oleeta structure yo n'ogireeta e Uganda n'ogituteekako nefairinga nga Sone we yafairinga nga yakajja mu Africa because bajja ne systems za America ne bagala zikole wano so fe abali mu business tumanyi business yaffe engeri gyefaananamu era tumanyi biki ebiyinza okutukolera wabula n'ebimu tetubimanyi okiraba kakati ffe tuba tulina okukwatagana ne state ne tuteekawo embeera ey'okutuzimbira ebintu ebisobola okutuyamba mu business yaffe neya music naye nga state at the end of the day mulimu gwayo because yeeyina power yeeyina mandate okubikola bino byonna bituwogerako nti nze naliyagadde nnyo okulaba labels ennene nga zijja mu Uganda ne zikola ki ne zisimbawo amakanda naye tekisoboka naliyagadde nnyo okulaba nga streaming services YouTube Spotify Apple Music biki nga zijja mu Uganda ne zisimbawo amakanda naye tekisoboka lwaki nti market ekyali nfunda kati market yenfunda kiringo babona kubeera olaba ne zino companies government zetera okuwa sente okuwa simanyi tax waivers biki babawa because oli abalese $1 million n'aji investinga mu market oba $1 million nga 2 n'azi investinga kati nga kigenda mutwalira ebbanga okutandika okukola sente zokuzijjayo kakati bali global companies tezimanyi landscape ya music wa Uganda ekiraba kyekisookera ddala kati first tulina okusooka ne tuba exciting ne bajja bakole ki bategeere industry yaffe bagi investingemu nga tubawo ezo benefits zennyini ze tuwa ba investors abalala okiraba kakati ani agenda okuintroducinga companies ezo wano webanga si bano abayise ba leaders avapesi tasobola because talina mandate talina na appointment wa General Sale talina appointment mu State House so abalina gundi eyo abewa mandate kuba bajeewa bwewi okay bewa mandate kati nga bewa mandate ffe tuba tubabanja bayekera ne bawamba industry kati we abawamba twakkiriza batutwale batukulemberemu tugende because they were big stars ate era tukkiriza nti bakulu baffe be balina tuleadinga because they have better experience anti bajja kugamba ebintu bya government bya process gwe byoyagala mu myaka 5 bifuluma mu myaka nga 10 nti copyright gyoyagala tufulumye government eyinza ogituwa myaka 15 kati tukozeeko ki kale mbwetambula mbu copyright etambula underground eyo etambula underground myaka 5 ebadde etambula naye bwebe badde etambula emyaka 5 ne tubeera nga draft wali ogirabyeko draft ya copyright sigirabangako naye nawulira camp ya Kenzo egamba copyright bagiriko era agamba bagenda gituwanga ekirabo ne batuwa copyright management ne batuwa promise omanyi ekintu kyonna ekiri ku promise tosobola kitayingako kugamba nti ddala kigenda kubaawo copyright management system kyekimu ku bye bayinza otugamba nti baatuwa naye tetunagirabako waliwo sayingi y'Abaganda egamba kyotanalya tokyesunga kitegeero oyina ettooka eryo mu nnimiro naye osobola okukeera enkya nga baalibbye okitegeera kakati yes but promisinze copyright management system naye paka nga tugirabyeko ate copyright management system eyo yaba gitupromisinze waliwo ground work gwe twali badde kati tukola gwe twali badde tulaba nga atambula buli muyimbi aregistering ennyimba ze that is just an Excel document ganti Eddy Kenzo these are 100 songs kiraba gundi these are 100 songs that is data gosobola osobola okukola form Google form ne collecting data bwana Propa sente zine ziteebwa nti industry twajiwadde bilioni 5 si industry art group waliwe za art bilioni nkaga mu ndowooza bilioni nkaga mu bilioni bwempulira kati federation kati bazitemye batya simanyi
Zaki. Nsaba omunoonyeeko. Zaki sente. Nsaba onoonye ku Ragadi ne Eddy Kenzo bajje bakunywe. Bae bakasiria we baziri. Anti kati government yateekawo system gye bayita ey'emyoga. Kati eza federation zones tegeera bwenti. And I don't want people to hold me accountable because nze sifuna briefing kuva mu federation. Yes. They've never by inviting ako ko mulundi gumu. Press briefings oba buli lwamande. Yali gundi yali ani yali Hanison bali luno. Yampitayo ko mulundi gumu. Ate Eddy Kenzo ne yefuula busy. Saamulaba. Kakati nze sifuna briefing kuva gye bali. Naye kyempulirako nti sente ezo zijjanga za sako. Kolaki. Bazeewole basobole okwekulaakulanya. Kyenkugambye ne nkubuuza nti mu myaka 5 mbuuliraayo omu. Because tusobola okumenya amannya abakoze obulungi lasitiyamba bakumenyedde ku bonna tekuli ayina ku ssente za ssaka ezo. Jagala buli abadde ku leadership tusobola n'okuva ku ba top leadership ne tukkako wansi ne tugamba ani deputy president wa UNMF ongambye Kenzo wansi wa ayinayo abalala balese no ngamba bakulembera nabo. Yes. Gosobola okumpa amannya kubanze sibamanyi nga gye bali bakulembera nabo ku federation wa ku federation ata kulembera wa waliyo Shiba Lilian Mbabazi baibi banja abasinga bapalaso bonna bali eyo abo bompaddeko bamala ku bonna ani akoze lebo mu myaka 5 erimu abayimbi at least 3 mu sente zino ezijja eza sako oyo tumujjeewo oyo taliko tugende wa Dani Kazibwe Jajadi ayina lebo erimu abayimbi 3 Jajadi tainaawo tugende wa Sindi ayina lebo erimu abayimbi 3 so nze sigezaako kuba na sente zaabwe naki but what I'm saying is tusobola singa tufuna structures oli omwana kasiri atandika okuyimba abenga ina structure mwasobola okuyitira music we naakola ki naamufunamu tekiriwo. We don't need sako money. We don't need sako money. We don't. Because sako money wezijja zigendera genda mu reda abali obulungi. Bebazirya. Okitegeera? Yes. Eyetagira ddala sente ezo tezikola ki? Government lwaki yeziteeka mu sako? Tezimutuuka ko. Anti kakati yo government kye nagambye yo temanyi byaffe. Baba bimanyi. Baba bimanyi nze nkugambye okuzimba structure eyo. Yeah? Okuzimba structures nti balutematema batya oluyimba ndujja mu studio ndukola ntya abo bennyini ba leaders bayinza okuba ku bonna tekuli amanyi na UPC codes ze bwe zifaanana UPC codes za album zaabwe no bagamba jangu ombulira SRC codes zo zitambula zitya ziri mu series ki zansi ki oyo tayinza kuyamba industry okiraba so tulina gap ya information naye kati ebyo byonna twabivaako ne tudda mu ddiiru 5 bwe zivaayo tutandika kukola kufuna 5 ndala kufuna 10 ndala kufuna 2 ndala kati ne twerabira the core things bye twali badde tukolako ono azituwa yetasaba accountability ndi bannaye luli nabawa anti sako mumpa accountability yazo sako gundi ne gundi bazze ne batwala emuzikati yagamba yafuna 10 million sibwe yagamba ne mukazi we naafuna oba 15 that's 25 million okiraba nga bayino zizaayo oba ziba zaabwe simanyi naye nga sako kyemmanyi sako weewola n'okola ki nozaayo maybe ku magoba amatono kuba zivudde mu government oba nga tekulina magoba okiraba but that is not going to solve the industry problem tunenya azigaba tunenya gobaziwa twenenya ffe obutasooso waze ebyo bisobola tulina nnyo nagambye tujjukire nnyo wawe wali luli nga tonnafuuka superstar bw'obanga owa omuntu w'omukono Faruku jjukira nnyo we wali nga tonnakwata mitwalo gyo 10 gisooka ng'otambuza ekigere yonna gye watambulanga ogenda okukola oba ki ng'ogezaako okukola ki okutetenkanya obulamu omwana wajja n'akugamba nti baaba nnyambaako wano like funa gundi eyo empathy mutima gwo ejjukira gwe wawe wava okiraba but they go they ask money more money kati ba promoters zende baba wazaki wabulanze abo bonna bata nabavaako baba wazaki simanyi wallahi
simanyi bo ba promoter sikimanyi oba abasajja babakwata kiki babakwasa ki sibategeera. I don't understand. Kati omuyimbi akolera milioni 7 shemu bweti etaliko na musolo tasasula VAT tasasula pay tasasula ki n'omukwatira bilioni 5 n'ozimuwa. Kati nze nsasula pay as you earn almost 40%. Neto zivuna. Naye oluguudo olugende wange lwanfufu nvuga kilomita 15 ku ttaka. Okiraba? Kakati singa tu investinga bintu ebituufu, singa tuteeka obudde bwaffe mu kuzimba, mu kubanja amateeka. Ate ekirala amateeka gabeere inclusive. Omanyi lwaki nkubuuziza nti copyright law wagirabako draft? Ensonga lwaki njikubuuzizza nti industry si yange, si yo. Ffenna tujja ne tukola ki? Ne tugiyitamu. Abalala ne bajja ne bakola ki? Ne bagibeeramu ne bagisanga. Bakitaffe batunyumiza bwe baakulira nga essaati esoma ku ssomero ate yeekyala. Okiraba? Naye kati ffe leero omwana ayambalamu n'otuuka n'ogamba zino tukyazeetaaga. Okitegeera? Omwana n'aba ne keesi. Lwaki? Because bateekamu bo ne bakola sacrifice eyo, ffe ne batutwala ne batusomesa bulungi, tusobole obutadda mu mbeera eri. Naye kati ffe industry tugiriddemu, wabula twagala na kugikuba kigwo. Kitegeeza ffe abagyekubira. Ffe tugyekubira ekigwo. Abatuuka eri ku ntebe. Ffe tugyekubira ekigwo. And I think sagala nagamba nti abamu because n'abalala bali badde boogera. Tomanyidde President Museveni lwagenda kuyitako ku YouTube. Okitegeera? But if there are so many voices, you increase the probability of okuwulirwa. Okiraba? Ne kati bino ebigambo bye twogera wano Faruku, tewali muntu mulala yenna muyimbi agenda kujja ate yabyogere. Kyokka bonga ba stakeholders nnyo n'okusinga nze naawe. Bebafuna mulimu guno. Okiraba? But none of them is coming out to speak. But lwaki tebambuulira omukulembeze ekituufu nti twetaaga kino si ssente zino. Anti kakati tutambule. Kakati anti labayo. Nze nasomesaako. Naye bwe nasomesa, natuka obusomesa ne mbuvaamu. Ne nyingira media. Kakati life career y'omuyimbi etuuka ekiseera ne peakinga nebeera ku top kati nemala nekka ne balancinga. Kati awo abanga ali mu retirement. Kakati nze sikyalina interest ya ssomero kuba nabivaamu. Kati n'omuyimbi ya peakinga n'amala nakka na floatinga. Taina interest ya industry yankya. Because ekirala ye kye nagambye ye ta investinga mbalala. True. Okiraba? So ye interest ye eri ku ye afana ebibye. Kati abave mabega bonna. Abave mabega tabafaako. Okiraba? Nenga ate twali badde tuteekamu amaanyi ne tuzimbira ddala ekintu kye tugenda like because industry bwefeefa n'amannya gaffe gonna. Era bagenda okuddawo. Because bano abaana abato boolaba babiraba. Babiraba. Vakuba ava bana abato ava bakulu kati. Ba Felista. Ne Felista ndowooza mukulu naye omwana myaka nga 8. Aba atandise okwawula ekirungi n'ekibi. Era atuula ku TV n'abalaba nga muli kusanyuka mu discussinga n'apiikinga n'ayawulako ekituufu n'ekiki. Kakati bwe banaakula okutuuka mu myaka gyaffe gino. Bagenda tujajinga bubi. Omukulu yatuukiriranga President Museveni. Bagenda kutujajinga bubi because leero calm down oluyimba lwa Rema luyina bilioni 1 plus ndowooza. Kitegeera? Uganda's best song kwa luyina views meka. I think tuyinza okuba tuli milioni nga 2 ekinene nnyo. Tuyinza okuba tetuyinayo video eza milioni 2. Tugirina. Yani. Kenzo ayinayo yensanvu. Kenzo ayina mu amezi ensa. Tikali tuyinza okuba tetuyinamu eweza 10. Ensanvu munnya. Tuyinza okuba tetuyinamu ziwera 10. Ezisukka milioni 5. Zinzo okuba teziwera video 2 mu Uganda yonna. Okiraba? Kakati nga naye tulina chance ku ssaawa ya leero. Tulina federation esobola okwogerezaganya ne YouTube neggulawo wano.
by the way. But we are not using those opportunities that we know. Connection zote zilina ezituka ku YouTube. Choga Eddy Kenzo taina connection ya YouTube. Azilina. Taina connection ya Spotify. Taina connection ya Apple Music. Asobola. Kitegedde? Yeah. Ragadi simanyi kale yayinza okubata zina. Kuba aludde okutana ye. At least Kenzo ye manya akola ki? Asobola. Ate ne wabato zina. Nagenda California. Siza California. Nairobi, South Africa. Kubera wogende California bagenda kuzza South Africa. Bagambe dealing ane bali. Oshiraba. So, gende South Africa oyogere nabo like tewali contact ne wobo yagala President Trump. Osobola okumufuna kasitoba. Mutuyambe mutya ba YouTube. Fe Uganda eri open. Osobola okugulawo company zero fees, zero simanyi babita batya. Bino bureaucracy okiraba taxolide tugenda kuwa taxolide myaka 5 ochape tugenda kuwa ekifo tulina waleno hoteli ya kabi bagiyita gundi tugenda kuwaako flow nayogede ne president omukulembeze w'eggwanga. You have office space. Yes. You have registration, hassle free registration. Gujasa tuweleza details zo abane bakitambuza mukazi wona minister kitegeera tugenda kuwa space mwosobola okutandikira office for 2 years. Wow. Kitegeera tugenda kuwa technical support je wetaaga mu hiring process. Mana Like this bine ebintu byebine misa companies okujja wan. Kwate bamayo batandikira. Exactly. Kakati osindika omuntu okuva South Africa je market ya Uganda nga video esinga mu mwaka ina million views sigana gena mu Joshua Baraka ngenda kusigala no mbaffe ina million 8 esinga mu mwaka esinze mu mwaka ngojeko Joshua Baraka zone ziliroko zili million 8 10 tewali business okitegeera like abalanga tusoke tu reviewinga mu katono nnyo bwotunula ku YouTube yo ngolaba videos obachi olaba ko bulango wa company ki kubawo Airtel is that one or is outside just is ngamba totaddeko VPN soba bimingira content wa Uganda bulango kigwe botero okulaba Airtel etekayo Coca-Cola Coke etekayo license na yete license etekayo olaba nti ne bobera ku VPN katugezenga o connecting za Amsterdam olaba intensity y'obulango we bakuwa atenga kola bye tekaddamu true kakati no advertisers no very little views no support at all like homepage like so abantu bano singa engeri yokka gye basobola okufuna vibe egama ntugule we Uganda fenga tubatuukiridde kati problem ate ffe gye tulina ogimanyi nti ate tugamba nti tuzimbe apps ezaffe in this global world tuzimbe app nga yeriko music wa Uganda yeka okay naye nga ate bw'otunula mu statistics ne bw'ogenda ku YouTube oba Spotify oba wa statistics zikulaga nti mu nnyimba 10 abantu ziba streaming mu zino ensi maybe YouTube eri a bit different ziva bweru Nigeria na America okiraba naye ate gwe oyagala tujje tu streaming tukole app ng'eriko banna Uganda bokka ensi egenze efuuka global nga ne internet yinevaako bweddako the cost of okuzimba platform eyo internet evaako bweddako ate sawa zino apps tetumanyi oba TikTok enaakomawo oba teekomewo nenge ebyo byonna byandibadde address Facebook baagigala webale nnyo kati era olwo nagwo mulimu nagwo ngugattako nti mwagendanga ewa president ne mugenda wa Sale mirundi emeka gye mwamutwalirako keesi eraga nti Facebook is one of the drivers ya music is driving a music marketing okitegeera like kakati saawa eno tugenze tumaliriza akalulu social media yenna taliiko ziriko kiraba WhatsApp like guys David onayogera nayo otya ulirizamuko twamala ennaku nnya mu kizikiza nze kati nze nkolagana nnyo n'aba Nigeria abo bendi presenting aba South Africa nina sango message nga ntubambuza oli asoka nakuweereza 3
kati natandika okwebuuza omusajja abadde kinga ali offline leero nenkya naluli kati abamu nensanko nga oh sorry I didn't realize that you're from Uganda. Ensi yaffe kyafuuka kikolimo kye tuddaawo nti it is expected internet mu Uganda evaako nga we baagala. Nesinga kati President Museveni twamunnyonnyola dde omugaso gwaki gwa internet n'ekirala solution teyali badde nti bw'oba otya mu nnyumba olina kujjako ttaala okitegeera. There are other solutions. Zimba burglars engumu teekayo amasannyalaze ku fensi like waliwo ebintu birala bingi bye tusobola okukola ffe abakolera ku internet osigala nga tukola naye nga ne security teri compromised bwe kiri kitegeera. Tugende ku day of election muzeeyi bambi tuyambe togijjaako nnaku nnya kuba ffe abali abakozesa YouTube nakina abakolera online aba batu representing abali badde baatuuka ne bamugamba muzeeyi tuyambe togijjaako nnaku nnya because abayimbi nabo bakolerako gijjeeko lwe tulonda paka lwe balangirira akalu but 2 days before naye ng'ate tulina abantu abamiitinga president era adde bamumiitinga ne ba YouTube bagende wa muzeeyi none of them mentioned about what was just about to happen. Kati emirimu gyamwe giri threatened. True. Emirimu giri threatened. When the numbers go down, business waba tewali business okiraba. So singa tuteeka amaanyi like we need to have candid conversations ate nga ziri open ne state. Stream ziba za kamweyo period internet sawa zino app ezimu zisoma endala tegeza abantu abakolera online ku music no why you see naye tulina okumubuuza like you know internet egenda kuvaako naye tubadde tuzimba kuva mu 2G katuli ku 5G tulina ne fiber. Nze fiber wange yaganye okustabilizinga pakati because oli yakoze kill switch yetiye ebbaluwa yajja ssaawa 5 nga bajjako 12 like ebintu ebimunze mu kutegeera okwange olaba ne kompyuta ziri ezedda va ku buno bumaaka kati bwe tuyinako obikko obubisi ne kompyuta eyedda ng'osooka n'onyiga shut down ne shatinga mpola mpola ne mu kubuutinga era ekola ki mpola mpola. So why do you want to think into internet ogenda boom enkyo gizzeeko buli kimu kitereere wonas kakati mutulekedde options ki mutugamba abaana bagende Dubai tubagamba nti wano waliwo opportunities naye abaana bagezaako okweyiya online batunda obuntu okwo ku Facebook Instagram naki kati ate mbijjeeko naye ate nga ffe abali mu art ffe twali badde tuli ku first line because ffe tumanyi nti sente zivudde nnyo mu digital world eno kitegeera streams buli omu ayagala kubeera ku YouTube buli omu ayagala ku streaminga Spotify Wrapped bwefuluma buli omu ayagala kulaga nti my songs were played 100 million times last year okiraba. But we are not addressing these issues. Federation eno bi addressing bino yekulembera abayimbi eyewooza omumba gwe bazikuba bw'oba osazeewo okutukulembera ekitegeeza buli kye tuyina emabega tuba tukkiriza nti gwogenda musanga bya streaming tebikyamukolera nga ki ekimukolera sakuba olusekerwe nadda emakindi that is the top 1% eyo 1% okitegeera kye nakugambye nti tubeere ne empathy ku bantu bali gye twava bafaanana nga bwe twali luli okitegeera nti omuntu oyo waliwo ebintu by'olina okumukolera gwe okulaba nti leero wano eno waliwo chorus 20 years ago tekyali bwe kityo kitegeera but someone got a budget n'agiteekawo awo kati naffe tulina bye tulina okukola for the better of our industry nga tugenda mu maaso. So mu buvunzi artists abatuukirira Mwami Museveni tebannakola kye balina kukola gwolowooza ki kuba bo bajja kugamba tukola anti kati mbuulira success Propa tuli mu kukola mbuulira success bya process you have to register some successes. Omukulu oyo baamubuuza n'agamba nabagirayo ssente ye success ye nabagirayo akasente afa kubagagga banne okitegeera afa kubagagga banne because be bazifunira bano abaana abato ba upcoming he's not concerned about sente ezo zituuka up country
artist wa Kantu afuna ku sente ezo oba za Central bamuteeka ku campaign kyovola abayawukana owa Country kuzirita banja wabula bamusuubiza muzeyi lwajje wammwe mbamba sasudde okuyimba abo bamusasudde ne sente za Central sente za bayimbi bagwanga nze njagala bambi bw'okyazanga omuntu yenna ali mu leadership at any level njagala omubuuze successes zaabwe ziriwa batuke ku kya sente omubuuze sente zino billion 5 was trackinga zireseyo talent kyempya oba structure ki oba bazimbye ki there is nothing kwewola kulya kwebaka damu okole proposal cheni bweto wetambula kakati ate batuteka mu mbeera eyo eya diirwe diiru UPRS eyo buli omu yasanyuka nga bagamba gundi kagenze genda kutereera wasula naye ate kati tebasasulwa yadde tebakyafuna kati tebasasulwa ate nga luli bali bafunayo ngate bali bafunayo nga tewali mukono gwaki gwa government naye abo bola baba wa 1 billion shillings 1 billion nayenze sirabanga nako mwana wasula anaba mu ngalo anti kati olaba abantu abamu bagezi nti oluusi omanyi ffe tukomplaininga nnyo tukomplaininga by the way mu Uganda no tukomplaininga nnyo oluusi tukomplaininga ebintu byetainako idea bwe mba mufunye 5 billion bapromota bali mu almost 16 billion eyo NCF kyemmanyi ku myaka gyebaddewo I just want to put a blanket figure eyinza okuba naye erimu nga 20 billion naye tebalina impact kyokka James wasula bamuyita wasula James wasula yasobolanga okubasasula nga tafunyeyo yadde million 5 okuva mu state yakikola atya naye ne mutamu appreciate nga mugamba ababba but you know what it means okwenforcing copyright eyo okugenda okubanja bakwatanga ebyuma by'ebbaala edda simanyirwe nasemba kulaba byuma by'ebbaala nga babitutte ababitwala ba KCCA sound pollution naye UPRS nti ezebanja sente so kati ndowooza James twogere ku after election ziwedde bayodde abayimbidde eno bayimbidde eno kati kyetuddako elections ziwedde waliwo promises tulina okukyesinga promises ezo tulabe nga at least tusobola okusikayo kezimu but also tulina okubeera very honest tusooke twebuuze interest ya state mu kubuildinga industry yeeriwa yagala ki yo yagala ki kuba naye inokuba because that's an honest conversation tulina okubeera nga tukola ki kuba bo ekirala kye baagala and with this I'm going to be blunt bekirala kye baagala okucontrolling the kind of content that comes out tebaagala content charging abantu into rioting na biki na biki okiraba state ye interest yayo kati bwe tumanya nti state interest yemu ku interest zaayo how do we make sure that ekyo tekibaawo tugiyamba tutya okulaba nti naye esobola okutuukiriza interest zaayo esobola okukola ku zaffe awo ndowooza wakyali ekkoona anti tetunnaba kulowooza we need think tanks because buli problem ebeerawo waba wasobola okubaawo solution naye kati ffe buli lwekitunulira tulaba nga tekisoboka tubalansinze butya interest za state nezaffe kuba ffe kye tulina kiri bwe kiti nti ffe tusobola okukolera state sente as music industry Joshua Baraka waba ina video ina million 19 that is a few $1,000 kitegeera a few $1,000 ezo singa kati kale tugeze nti buli million tujiwadde 2,000 eza dola buli million times kale tujiwe na 10,000 buli mtwalo gumu 9 sikyo million 19 buli mbe tuba tujiwadde dola 10,000 kati state tulina okugiraga nti ate singa ziba 19
views million 19. Kijja kitya mufunira wa nti bwe tuzimba ne tususuka ku 19 state yayinako 18% VAT eyina 6% withholding tax eyinako n'ebintu ebirala n'ekirala sente ezo 19 tezigenda va mu Uganda. We are going to export Uganda's culture outside. Yeah? Mpulira abamu kati bayimba nga ba Nigeria. Okiraba? Naye nga ekibayimbisa nga ba Nigeria nti bali baleta culture yaabwe ne bagituleetamu. So sente ezo zigenda kuva bweru. Bwe tutuuka bwe tuba tukola million 10 views oluyimba lumu nga lulina million 10 omwaka Uganda etenyimba nga mmeka. How many songs can we export singa tuba tuli serious? Let's say we export 10 songs. That is 1 billion streams. Yeah. Government ina wefunira. True. Atenga ziveri ne zikola ki? And that is one platform. Kati ate yo platform emu tutunulide YouTube. Oluyimbo kola million 10 ku YouTube kitegeeza ne ku Spotify lulina million 5. Bas. Kitegeeza ne ku Apple Music lulina ya ngazi hizo. Kitegeeza ne ku Boomplay. Okitegeera. Ne audio mark wange jogoba. Million 10. Million 10 views. Tuyinza okubanga in a wholesome bw'otunulira business yo n'oluyimba. Yeah? Luso osobola oluvaluingira ku streams nga million 3. Zonna kati buli kimu kigase n'ekiteeka mu streams. Oluyimba lubeera successful. Okeera ku machanga bali mu kukola firimu ya Hollywood. Ne bajja ne bagamba twagalako 30 seconds of your song. Tukusasula emitwalo 5 ya $, kuliko ne royalties ezisigala nga zijja. But out of all countries tebatulowoozaako. Why? Okujjako nga scene erimu an element of Uganda. That is when we batulowoozaako. But ya Gravity yali worth about 5k. But that is on the lower side because tetulina demanding power. Kati bino the interests zaffe kulaba nti tusobola exporting Ugandan culture abroad. Kulaba nti tusobola okuconvertinga ba listeners aba piratinga music aba downloadinga ku internet abagenda mu cafe ne basala tubakyuse bafuuke ba streamers. One, tugenda kubeera ne data ne government naye egenda kubeera ne data kuba sawa ya leero oluyimba lwa Uganda lubeera hit naye nga numbers ziri ku social media like numbers ezisinga nga ziri offline. Bantu balina nyimba mu simu zaabwe biki. So kati e culture tulina okugitta. Government eberenge efuna mu. Government esobola ofuna mu kintu kino. Naye abagendayo abatuukirira government bagenda na ddi tebannyonnyola. So fanze lwaki tebapatwala? Nasemba okuwulira ngenda kujjaawo. Nasemba okuwulira nga waliwo projects ezokola app za music. Ewa Jerusalem Sale ezisuka 10. Okitegeera? App oli ayagala billion 5 akole app. Okitegeera? Naye nga olwedde waliwo apps eziri existing eziri nze gye nkolera tulina abakozi mutwalo okubeezaawo app eyo. App emu 10,000 employees. Tegeza bano beboogeramu tebabitegeera. Kakati app eyina 10,000 employees ng'eyina ba graduates aba Harvard abaawa n'ab'e Makerere okutuukira ddala e Makerere naffe abakibiri siju gye tuli. Okitegeera? Kakati gwe osuubira tulina capacity esobola okukompitinga ne system bwetyo. Bano baali bagenze kima ssente. You get what I mean? So ffe tufokasinge ku ntalo ze tusobola okulwana. Ebimu tubireke. Tufokasinge kwetereza ffe nga ffe. To plugging into the global ecosystem. Ebimu tubireke. Si buli kimu nti gwe oyina okukikola. N'ekibiriti kiva India. Yeah. Ekibiriti matchstick tetulina miti wano gya sokola mu bubiriti. Wegiri. Niye n'ekibiriti tukimportinga kiva India. Okiraba? Yeah. So si buli kimu nti ffe tulina okyekolera. Ebimu tubireke tufokasinge kuzimba ebintu ebisobola okutuyamba ffe nga local industry. Ombuuza lwaki ffe tebatutwala? Lwaki tebabatwala mmwe? Kuba obinnyonnyola bulungi. I think it is interest. Birabikira ddala nga bivaayo. Anti kati kye nagambye buli agenda agendera ku ddiru. Buli agenda. Tewali agenda kugamba nti I think omuvubuka Kasirye
I think James Propa, I think Nsereko, I think Rokan David, Lobster, Mujje. Joshua Baraka, Bani. Let's think. Mujje tulowooze. Tugende mu lusirika for a week. Tulowooze. Kuba fola ebimu tubyogera naye nga tebiri practically feasible. N'ekitwala okutuula mu lusirika ne mubikubamu torch. Ne mulaba kyeki naakola. Kati ffe tebatutwala lwa nsonga. Bo omulamwa gwabwe si gwa kuzimba. Kintu kyakulya. Omulamwa gwabwe gwa kulya ssente. We birowoozo biba tebikola. Okitegeera. Ate ekirala, honest truth is ne bino etukola ba artist tebabivaluinga. Okitegeera. Lwaki ndowooza tebabivaluinga? Ojja kubuuza bakasirye ne Nsereko ne baani abalala. Olaba waliyo kubakolera milioni 75. Akeera ku makya n'amugamba nange okola bulungi. Ngenda kugulira amafuta agakutwala. Beyogera bizimba. They don't value it. So, fe tukikola out of interest and of course naffe personal interests zaffe. Ntinze bwe ndabikira wano yes ngenda kubyogera naye nina face value. Enkya bwe naba ndi ku police kijja nange kumpisaawo. Yes. Okitegeera. So, tuogera because tukyagala naye ate abamu ku ffe kitufunidde emirimu gye twenyumirizaamu. Bamanyi bano kuba oli ayinza okugamba nze omusajja sibamanyi era kyova olaba sinza mutwala muntu gwe simanyi. Ani atamanyi? Babamanyi. Ani atamanyi? Wano mbaddewo emyaka 10 n'egi. Bakumanyi. 10 n'egi. Yeah. 15. Ku bonna tekuli atamanyi. Naye interest zaabwe si za kuzimba. Interest zaabwe za kutegula. Kate oba tubadde mu ddiru ya kutegula. Kuba kati gundi Deo bomumanyi. Deo yaliwa. Deo ali awo omukuba assistant ba Salim Sale. Deo mumanyi. Alinga akola Yuga Tune yasooka okuzimba Yuga Tune. Mumanyi Deo. Deo yan consultingangako. Like he's a good man. Aina maneka sente. He's a good man. Yan consultinganga. Naye nga naye consulting eno. Undercover. Takuleta wali. But I understand. I understand. Kuba te ye interests ze tezali badde ze zimu nezaba Kenzo. Interests ze zirakanda. Era ulabanga bagezaako okukikola ki okukitambuza. Wakati yemanyi Shadrack kisaame yaliyo. Okitaba like bagezaako kitambuza ekintu kyawe. Naye ate ye interests ze siza kunyakula. Siza muntu abadde mu industry. Yazzenga businessman. Chovola industry ina parts bbiri. Waliwo art, waliwo ne business. Yeah. Kitegeera. So ne abakola TV bakola ki naye tebalina ne music company empuzisinga obunene. Kyogamba CEO wayo muyimbi. Obayagala nnyo ebyobuyimbi. Okiraba. So waliwo part ya business, waliwo ne ya art. Okiraba. Era ba artist mu nsi yonna babeera mu lutalo ne business because they don't understand business models. Ero balaba nga bakuba kola tune percentage weight yes ntono but you need to understand their perspective. Yeah. Okitegeera. True. Gwe ne bagamba okuzimba omulongoti osobola okuguzimba. Tosobola. Oba gubeezaawo. Omanyi nti buli mulongoti gw'otuukako guliko generator etokota. 24/7. Ogwo gwe gutwala akayimba mu ssimu y'omuntu. Kati what is that cost ebeezaawo business? Yeah. Gwe nga tonnagamba nti ku 7 njagalako 6. Okay. So, politics ono abantu gwe babaddemu anaabakosa musicale oba tewali effect yonna? Abasinga bali mu retirement oba pre-retirement. Betegekera. Era singa NSSF badde ekola mu music industry. Abamu kubo bali badde batandise okusikayo bakayita batyako half benefits ezo. Kuba abamu bali 45. Banyuka. Batuse ku ssaawe esaba akasente kabwe muki mu NSSF ya industry. So effect yakyo kubasinga obungi ntono. Era abasinga obungi ekibatutte mu politics sinti baagala nnyo Museveni oba government. Baagala kunyuka. Kuba abamu kubo basooka n'ogikuba. Naye ate kati batuyigiriza ideology yayo. So ekibatutteyo abamu bakwata ku ssente nnyingi. Ne batuuka ne bagwa. Okay. Kati omuntu bw'oba akwatako ku ssente nnyingi ne zituuka nga tezikyajja nga wezaali zijja naye ng'ate olabawo ekkubo gy'osobola okuzijja. Oyingirayo. So effect yakyo egenda kubeera ntono kuba tebakyayimba.
n'abayimba just bayimba mu buyimbi tebakyali passionate mu kuta music oba na mu kweyongerayo okusinga kweyawo amanya gaabwe gakola ki we gaatuuka tebali passionate kweyongerayo so effect yakyo egenda kubeera ntono abamu baalemererwa by the way njagala otunulemu kino in all honesty 99% of the artists abayimbidde government bali mu situations ezo zenjogeddeko yakikuba nnyo kakati sente zikyajjanga bwe zaali zijja naye ate waliwo biliyoni n'agenda n'agisika in exchange for influence ye gy'ayina okiraba era ku abo tewali asobola kuyimba bwereere era bantu bonna abavudde mu industry eno mubavudde mu industry eno omuntu yekka bali babiri ndowooza era akuba omuntu yekka owokubiri sijja muteekako omuntu yekka gwe ndowooza nti alina genuine love bamuyita Balamu Barugahara ng'avudde mu art eno ye yekka avuddemu ajagala ebyaddala kullo abasigadde baali bagwa nga tebakyabatimba banoonya kiddako ate nkulimbe kantumire ku kyali wange Kasirye Adam kad muwagizi wa government ya Museveni lukulwe okay so abavudde mu art yonna it is because the art has let them down yalina NRM1 era bagamba nebo searchinga nebo gezaako okusoma because wampereza bino nagezaako okusoma naye bagamba ekitwala abantu mu politics abavudde mu art the industry has let them down bechaye ngenda kwogera ne ku kyali wange Bobi Wine at the start of his political career industry yali muletinze down eno nabono nyibudde okitegera yali takyakola industry nga kintu tekyatambula bulungi okitegera so bano abayimbi abasinga bonna tekuli ayagala NRM kullo kozi ne Bebe Kulu ayinza okuba ng'ajagala nesi wanti yali agikoledde ekyallo Balamu wataba sente akola Balamu twogera ku muntu nga President Museveni wamugamba ekintu ekyo kimale oba gwe ne weetuma kati yoyo Balamu kangende nkikiriya linge because he's a billionaire now he's a billionaire now muyimbi kyakikola anti ekyo karate Balamu yakikolanga Balamu yakikolanga natuka nakola ne basiga nasiberanga abanja government oba bamukirira nzo ate bamukirira linze na moving nasigalanga ekintu kikola ki abasigadde gwogamba abasigadde bonna bagenzeyo because the industry has let them down okay so ndoza wech gwe tobamanyi Kasirye yasenga obamanyi tobamanyi Kasirye abamanyi Kasirye Adam all of them abamba agenda n'ebweru okay empapula ne zigana ne bakomawo nga tebakyalina bagenda kuyimba nga option eriwo because it's quick money you come with your name show face nanti mu kalulu kano mubaddemu abayimbi abakyali abato nga bakyalina future ngani mu music industry Daddy Andre Wyke Benda baliri puzzle bakyali baana bato you understand bano ba Green Daddy bani ba Chosen Blood what lakini all babadde ngenda kulekera shoyo wozinga ekintu no kizinga I don't want to discuss individuals yeah I don't want to discuss individuals nina kubulidde pillars ezitwala abantu mu ki okukolera NRM either yakikubako n'akikuba nnyo n'atuuka nakka kati nga yalinga ayingiza miliyoni 7 omwezi kati ayingiza 10 lifestyle jukira you adjust lifestyle according to sente zofuna okitegeera you adjust lifestyle according to sente zofuna kakati omuntu yali akola miliyoni 7 kati nga akola 10 gw'omulabanga akyalina future abatayina naye nga ye yamanyi kati akolera at bakita batya a 7th mere ya lero bebe amanya gomenya naawe babatimbawa Green Daddy
njagala tumalirize ne Spice Diana. Spice Diana y'omwaka guno yagutandise nga such a sweet girl. She has a very beautiful voice. Ng'agamba nti obuyimba bwa bulidde mu bwamwaka ogwedde. buli wabona Alina ennyimba ziringa nnya. Nungi nnyo. kali wakayimba ki? Alina award. Dusana za award. Alina nzigulawo. Ne Alina wawuno olulala. Stock ompya lwaguno. Kagobako. They are very beautiful songs. So Spice yabinyise mu nsuwa. N'agamba Roger. Byoliddeko bimala. Tweshayalinze ekimala. Genda. Byaliddeko. Sente ze bakoze bo. Okay. Sente ze bakoze bade bazirya mu. Nkufunye mbadde sikufunye. So topakira bintu byo. So Nebeta. What next? I think first of all, omanyi lwaki nyogedde ku nnyimba ezo nna kyembadde nzijjako kyembadde nyawo okujjayo. 10 years of Radio and Wisdom. Bwe baagi celebrating omwaka ogwaddako radio yafa. Omuyimbi yenna asobola okustandinga n'asigala ng'akyali star after 10 years. Abeera exception. Wizo we bamala 10 years. That was them. Paka kati Wizo. A struggling. Yes, gyali era akola. Naye tebikyalinga we byali. Spice wa 10 years. Eddy Kenzo naye celebrating 10 years. 10 years. White Band are celebrating Emeka ku Serena. Yali just concert over are celebrating. So, wali abayitawo ne basigalayo. Kugaye naye abeera wanjawulo nnyo. 10 years. So, Spice ne Roger. I remember nali ku governor around 2015 yawo. Bwe watyo ndowooza nga Diana atandise okukola ne Roger. Ne mugana naye Diana lwaki nanga mwana olaba ekintu kino kye kiri kye nagambye nti gwe omuntu omulaba oluusi nga tomanyi struggles ze. Nagana eddo bawetaaga omuntu alinamu ku ki ka sente ayongeremu ku kintu kitambule. 10 years later nejjusa okuba nti namugaya ebigambo ebyo. Mbyejjusa. Kuba nze nali ndaba nga kiyinza obutakola bulungi. Naye mbyejjusa because they have done so well. Bakoze bulungi nnyo. Era nga tebannaba kwegoba baali tukoleddeyo one last party. Si concert gye baatuwa. Anti batukoleddeyo party emu fenga aba industry. Batuyite tulye tunywe. Tekikyasoboka kati. Bali kabwanango. But all in all bakoze bulungi nnyo. Kakati I think Diana avuddeyo n'ayogera officially. Nsonga lwaki n'ayogedde ku nnyimba ziri. Zaabulako amaanyi ga promotion. Kagobako award nzigulawo zaabulako amaanyi ga promotion. They are beautiful songs zonna. Naye kyazigaana nti Roger yali atakyakola ki? Takyateekamu. Kati ekirala I think Diana yatya okuvaayo okwogera amangu. Ti ekintu kyakola ki kyayabika. Kati oli asigala alinga ku representing abamukubira bamusaba akasente tabawa kitegeera. Booking yazigandira. Naye nga bakola bulungi nnyo. And I'm happy era manyi nti yes sawa. I think Diana kati naye asobola okustandinga nga Olashiba bwe yastandinga. Okay. Asobola okustandinga asobola okwekolera ebisinga. Ate ekyenjawulo kyayina ne ku Bashiba bawirinwaji baani. Nti ye Diana yali yekolera ebintu before. Yabyekolerako. So tekijja kumbeerera kizibu ebisinga akola ki abimanyi. Abantu abamanyi. Ate alina personal relationships n'abantu bangi. N'olwo abayimbi bangi nga sita nnyo. Naye nga tewali n'alina namba ye ya ssimu. Mukitegeera. Ng'oyogera na manager nga tali public facing at all. Wajja ku show bamuteekako like nobody is supposed to talk to her. Kyabulabe. Okitegeera. Kakati Diana waali nze ndowooza agenda kubeera successful. Era ajja kusobola okusigala nga atambuza ekintu. Ne Roger ndowooza kyekiseera bagaziyeemu kwe. Like kino wadde bakikoze. Tebakyalina kipya kye bagenda kukola. Kimala. So buli omu afuneko ekirala maybe Diana era kyemusaba bw'amala okwetereezaamu naye asobola okutukolerayo ka label. Asobola okukolayo kale. I think she can. She has the capacity, she has the willingness. Ayina favor, ayina omukwano mu bantu. Ndowooza atandike naye okulowooza engeri gy'asobola okugabirako abalala nga naye bamugabirako. Okay. So
So checho. Me I'm happy for them nti bakola bulungi nnyo emyaka 10 nze namu discouraging ne mwana Edda yana kiki naawo oyo musajja ki naye 10 years later they have been happy aliddeko byalidde. Okay. Chimala. Ayinza okukuuka. Okay. Okay. So abayimbi baffe bakubya akalulu abamu art tebalina kye baatugasa bwe babeerayo Nina Rose bakamukubye. N'abaaliyo tebalina kye baatugasa. Eri manager Kayemba tebaatugasa bwe baaliyo mu parliament tebaatugasa. Taya Tebaatugasa. Hildamani Tebaatugasa. Nze ndowooza nti bwe bayingira parliament kwa kati ffe tulina kye tutalaba ekiri side yeeri. Nabeerako ko mu conference za UN naye oluzungu lwe boogera si lwe lwaffe dubalulalam like waliwo eyo diplomacy language eyo kati tulina engeri gye tulina okupackagingamu ebintu byaffe olumu nga tulina intentions tulina n'ebigambo ebirungi naye nga muziri circles tebikola sense. Okay. So bakomeyo ku ground tukole bakomeyo tukole tulabe ekidda naye bwe baba kyasobola okuzimba careers zaabwe mu politics basigale nga bazimba. Album ki ezitambula kati? Juvi Joshua Baraka tambula bulungi. Juvi atambula bulungi. Juvi atambula? Juvi atambula. Morocco lutambula bulungi. Waliwo endala? Mbadde sinnalaba nnyo ndala ziri awo okuggyako ne acoustic ya Tracy Melon. Acoustic eno gyakola? I think singles zaakola bulungi. Abantu tebamumanyi. Ennyimba abazimanyi naye. Roy mugamba akunoonyeeko. Walaiko ine ensonga yolwakira bwoti. Abantu bannamutegeera akyali mupya. Mumupika. Akyali mupya. Abantu bagamba. Videos zirina views million 3 naye. Abulamu ki? Mbuyo byayambala taliviringa bode. Mujja kakasa nti abantu baagala music si bode. Mujja kakasa. So Juvi eriyo. Juvi Jemmanyi yafuluma December. Jemmanyi simanyi wondala albums. Tewali album ndala. Tewali album ndala. Naye ate discouraging abayimbi ba Uganda okuta albums. Albums zitte ennyimba. Nti album okola ennyimba 10 buli luyimba nga bali producing de million 2 katugeze at the higher end. Kakati album eyo n'ogenda nyimba 10 million 2 za million 2. Album bobeera ogipromotinga low budget kale mitwala 5. Okay. So ze million 5. Kati omuntu akola oluyimba lwe million 5 aba akyali bubi akola album ye million 5 aba akyali bubi album ya million 5 kati ezo million 5 kolako oluyimba lumu okoleko video endala oziteke promotion ku TikTok. Kali kya album era katennakwata wana. Tennakwata because ne streaming culture ekyali ntono abantu bakyali. So it's better no sindika single. Ne Jasmine nyimba zo zonna zafiira. Olwaka million kweluli likola bulungi. Kweluli? Olwaka million likola bulungi. Yeah. Lukola bulungi ne ku ground. Tulina ekyo tuga ground. Bosibula abantu. Maye wakomo sembayo okujja wano. No. Zeneva za kukasirie. Asiye yakakuma akaliro inside wali. Kasiri oyo. Nayenze neva za weba zanti. Wali ku wanted. Ngeno kula boli London. Wali ku London. Kufata ndongo. Nano nali ngenze ku birthday yange. Wajikolera London. Naye no kyantwala. Mu role yange nkolanga ALP Africa for gospel music. Kakati music yono bwatambula okuva mu Africa agenda ayita London bisere bisinga era kati nze n'abayimbi bange bali mu Blaze bani babeera London. Kakati you can't understand wajo yagala ku exportinga gyotannatuuka. Okay. Okiraba? Yeah. So nenda banga good opportunity nengenda ne meeting artist abali best London. Nenda bane system ya train yansanyusa nnyo. London. Because nali mbadde mu Europe for so many times naye nga sigena nko London. System ya train yansanyusa nnyo underground. Kambwa but also nenda ba nagenda ko ne ku shemu yagayi bamuyita Great Man Takit mu Nigeria. So nenyeyongera connecting am community y'abantu benkola nabo. That was the purpose. Wava wanongondekedde egundi. Misweba. Naye ate
nze njala tu reviewing nande njala tu reviewing mwalize ne numbers nondagako kifaanana kitya video gulawo YouTube Propa ndeka there is a correct way of doing things and there is a way of just doing things. Okay. But when you do things correctly, you have better impact. Okay. You have to be intentional buli kintu kyetukola. Okay. Okitegeera. Kati munnaye olaba abantu bamaking ebintu so simple. Yeah? Yes. Gwe nolowooza nti naye Wizkid yo yali recordinga atudde. Gwe bwakulaga ku clip nti atudde ali mu recordinga. Tekitegeeza mbu ekyo kyakulaze lwe luyimba nawe n'otandika okutuula nga recordinga. Okitegeera. Kyekiri wano. They make things look so simple. But in their simplicity, there is a lot of work that goes on behind.